Okay, mbalamusizaako nnyo mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera amannya agange nze Waswa Emmanuel atusinzira ku Mukutu Trust Media Uganda saako n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel okubanga tukwasaganya emirimu gino era nga yetogerera project eno eya Waswa Emma Trust Media ekutuusibwako bannaffe abapya abatwegasseeko abatusama ensimbi kati abamanyikiddwa nga bannaffe aba Brands Shoppers Uganda. Bono baka bugenda eri omuzadde mukono wange agenda okuba okukyeyo bangi mukolera abaana bammwe omwana wo nga tugenda mu kaseera ka Christmas nsaba omwambaze engoye omwambaze engatto omulabirire omuwe ebirabe birungi ng'obijja mu dduuka erimanyikiddwa ng'era Brands Shoppers Uganda. Ennamba esimu ya Brands eri 0707 86747 oba kebera ku screen duuka liri erigenda okuwa omwana w'engoye ennungi ez'ebbeeyi obugatto mu Christmas eno bali Kabalagala ku kizimbe ekimanyikiddwa nga Tirupati Mazima Mall kumpi awo naye ku nnamba esimu obeera bafuna ne Biva Organic Access Building nga bulijjo ku nsonga z'okujjanjaba Dr. as usual ennamba yebeera waawo mu Christmas eno beera mulamu ate oyambale ne Brands Shoppers Uganda tubebaza okubanga mutaddemu ensimbi ne muteko program. Nina omukulu Mama Miracle okuva mu ddwaliro abangi mwabadde mumbuuza about updates kuzibaddeyo omukama mulungi Miracle yasobodde okubanga alongosebwa wabula nga this time around yaluddeyo nnyo mu theater akaseera kabadde kawanvu nnyo Mama Miracle atuka n'okunkubira esimu nga omwana simanyi kyaliko wabula katulira updates eziva mu ddwaliro essaawa zino. Mama Miracle nkulamusizza. Hello? Gyebaleko Mama Miracle. Emma namwe mujebale. Oli otya? Yetuli Emma tuli bulungi nkozi. Gye tuli. Kulikayo mu ddwaliro? Wangi? Nti kulikayo mu theater? Mu theater Miracle yavuddeyo. Okay. Ebale kutusabira. Okusinziira ku byabaddewo eggulo? Mu theater mwagenzeyo ssaawa mmeka? Miracle mu theater wamututeyo ssaawa 6 n'eddakiika zaabadde nga 28. Ez'emisana? Kakati? Yaluddewo okudda paka ssaawa 12 ez'olweggulo? Owankubiridde essimu? Kyavudde ku ki? Simanyi nagenzeeko ne Miracle mu theater gye bamulongooseza nga dokita agenda omulongoosa ng'anoonya ng'alina okulongoosa enkwawa eno okwegattulula naye bwe twatuuseeyo nga banoonya ew'okulongoosa ku ssajjale ze basigazza ewayinza obbanguyira so ne bakomekereza nga bagamba kabalongoose we baabadde balina okukola ki okulongoosa dokita yabadde alina omulongoosa n'agamba nti agenda mulongooseza essaawa zaabadde 3. Okay. Naye ekyamazima essaawa 3 zayiseewo ne tutuula ku mulyango gwa theater ne tulinda nga Miracle tavaayo ate nga tebatuwa na mawulire gakola ki gavaayo galiwo nga tebatuwa na mawulire gavaayo. Okay. Naye oluvannyuma ennyo ssaawa 12 n'eddakiika ezabadde zivaamu twatudde dda ku mulyango gwa theater ne blessing twalinze n'amaze ne batuyita. Buno obudde bulijjo bwamalayo mu theater nga mumulongoosa? Bulijjo amalayo essaawa ekinene ennyo ebeeremu. Ku luno yamazeyo essaawa ezisukka mu 6? Yamazeyo essaawa ezabadde zisukka mu ezo naye nga dokita yali amaze okutegeezaako nti ssajjale zino zisembayo nzibu. Okay. Ng'omuzadde wabadde olowooza ki ng'omwana aluddeyo mu theater nga si bye bya bulijjo? Ekyamazima natuuka ekiseera ndowooza ne pressure ne zaagala okunkuba nga bwe ntuuya na bwe neeyiira amazzi kubanga nabadde simanyi kikiri mu theater abadde ndowooza nti omwana abagenzeeko tebaagala kuŋŋamba naye Mukama yabadde mulungi nti nabadde ndowooza nga nze omuntu. Kati ali mu mbeera ki okusinza bwe yavudde mu theater? Wali tali mu mbeera mbi ndajjo. Tolowooza nti eddagala erigenze limukubwa eringi eritaze okuba nga limunafuya?
eddagala erimukuba dokita yatugamba nti bwe wayitawo egyo emyezi gy'aba abamuwadde nti kiba terina buzibu nnyo. Kati embeera mwali eri etya? Embeera mwali simbi nnyo, ayogera atuula lwakuba okutambula kwatannasobola munafu naye nga talina buzibu nnyo, alina obulumi naye nga bamukolako bamuwa eddagala. Wangambyeko nti ebyokunywa byayagala ennyo okunywa obudde buno? Ebyokunywa byayagala okunywa, tayagala kulya. Osobola okumumpaako n'atubuuzaako ko n'abuuza ku mikwano gye? Mirako? 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 Oli otya? Gy'oli? Kulikayo mu theatre? Kulikayo mu ddwaliro mu theatre? Kulikayo mu theatre, kulikayo mu kulongoosa? Ovuddeyo? Obukuluma buli butya? Omukono guli gutya? Nti omukono guli mu mbeera ki? Omukono guli mu mbeera ki? Buuza ku bantu baffe batumireko. Oyo ye Miracle Musinguzi Sofa nga ali mu ddwaliro erya Kosu Hospital wali ekisubi. Aba Kosu nyongera okubebaza olw'eki kye mukoze ba doctors ba Kosu. Mama Miracle njagala onsiibule. Mama mpaku mami katono njogereko naye mpaku mami. Kakati leero lwakusatu ogenda kuvayo ddi mu ddwaliro bakuwadde ennaku mmeka? Babadde batugambye okumuceekingako lujja kubeera lwakubiri okusumulula balabe bwe balongoosa. Tumanyi lunaku lutuvaayo naye babadde bagambye omuceekingako olwokubiri. Plasta bagenda kuzimuggyako bandage olwokubiri? Olwa wiiki ejja? Ekitegeeza muyina ennaku 7 mu ddwaliro endala? Ennaku 7? Tweyanziza nnyo? Titweyanziza nnyo? Kale oyo ye Mama Miracle, ye Mama Miracle. Of course mumuwulidde. Nsaba Edgar soka batero ka video k'omulenzi Miracle nga bw'afaanana. First appearance ye nga yakava mu theatre bw'atyo bw'afaanana nga mulaba ku screen. Babuzeeko bannayuganda mikwano gyo. Osibotya mami, osibotya mikwano gyange abandaba. Ndoko owulira otya? Kulikayo mu theatre? Muddeyo. Bakulongoosezaawo? Bannongoosezza wano. Baasaze bateeka wano. Gambe bannayuganda ojja kuba bulungi. Bannayuganda ojja kuba bulungi. Oyo yamaze ebbanga lya ssaawa ezisukka mu 6 ekitabangawo. Juzi yatukola emboozi nembaga nti nange this time around ndi mweraliikirivu mukko simanyi lwaki natyamu but mama oyo yatidde netuuka n'okulowooza nti omwana yabadde afidde mu theatre naye oluvannyuma n'avaayo kuba yamaze ebbanga ddene nnyo ekitabangawo. Bulijjo theatre bwagigendamu amala essaawa emu.
naye this time around omukulu Miracle Omusinguzi yamaze ebbanga ddene nnyo mu theatre n'amala akaseera kawanvu wabula oluvannyuma n'asobola okubanga dda mami we yabadde mweraliikirivu nnyo nange natiddemuko kuba okuva ssaawa 6 ze bayingiriddeko sazeemu kumuliza up to ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'akawungezi ne bwe yamugiddeyo ne bamumukwasa ng'era tali mu mbeera ntuufu paka olunaku eddagala lugenze limuggwamu n'asobola okuba nga atera kitegeeza eyo ye sajjale ya Miracle eddirira esembayo era ng'egyo twakoze kati asigaza emu ey'okumukono bwetunya akafaanani ako oba osooka okalaba omukono guli bwe guti kati y'okutongosa ennyingo eno egenda kutwala bangambe egenda kuba more expensive so wadde tubeera kuno ku social media ne munnyombesa olw'ensonga za Miracle naye bannange temunnyombesa nnyo bannaye baganda bange temunnyombesa nnyo munsupporting busupportinzi kyetwatandika tukimalirize muleme okunnyombesa kummalamu maanyi cause buli emunyitabukira kimalamu nange amaanyi sometimes naye nzikiriza okuŋŋambako na biki but tusooke tufokasinge ku mwana ono era mbasaba mumulidde byakunywa bimusumbuwa mu ddwaliro nabagamba this time bagenda mu ddwaliro nga tebalina ssente kubanga ssente ze nateekawo mama Fiina ze yatuwa nazasula mu ddwaliro ze nabawa for emergency million 2 n'ekintu zabula bintu bye saategeera naye nga nazibakwasa ezo kubanga lutwalinga tuterekangawo ssente era nazimuwanga nazitereka this time around Katonda yabireeta bw'atyo bangi mwanyooma ne munyiga biki ne mwogera bingi so this time around kwekwata bwekwasi mpola mpola and I'm trying to do my best olw'ensonga nabadde nyina okutuukiza obuvunaanyizibwa buno kuba mwabunkwasa tewali buyinza keera ku makya n'onyonyola mami nti omwana yakolemye okulongoosa ng'ate yakuwa obuvunaanyizibwa so I've been doing my part to make sure nti ajjanjabibwa omuzeera kisa kyali eyo ng'okyalinamu ekisa ku lw'omwana you can send some man on my number eriko awo ku simu ku screen ne tulaba ekyokukola cause bagenda beera mu ddwaliro ennaku 7 ze siri sure nti 7 guno abamala okuvaayo babagamba ennaku 14 so 7 zibagenda omukeberera kwa kitegeeza they're going to spend 7 days mu ddwaliro omwana alina okunywa n'ebisigalidde whoever can just do it for the sake of this guy omuvubuka omuto tumuyambe kabaka tuwe tuyimiridde buvunaanyizibwa bwaffe ekyo nkikola because my responsibility nalina okukituukiriza nasalawo Miracle ajjanjabibwe and I'm sure ne gundi esembayo ey'omukono okujja ku Miracle engalo ndizimuggyako nga tukoze sajjala esembayo gye ndowooza nsajja ejja kukolebwanga mu Gwokusatu oba mu Gwokubiri next year okusinza ku piro gyembala and yegenda okubeera mu my last surgery ne Miracle era bwe ndikola project eyo nenjimala Miracle nja kuba muwummula muteeke wali but I decided myself, I dedicated myself ne team yange ne ngamba tujja kukola ekisoboka nze omuswa kubifandinga n'ebimala mama Fiina abadde abifandinga nawe bannayuganda mwebale nnyo abagezaako kubanga muteekayo so this temukowa ku lw'omwana oyo ekyo tukikole nga ba Trust Media Uganda twakikola okubeera ddala gye twali ewakadde up to now tuze tukigusa ne tuyimirirawo omulimu tugukoze by the way so that's really wonderful and nice kavidiyo kazanya mu kala n'ebifaananyi bye ye baby waffe oyo ng'ava mu theatre yaspendiza obudde bungi nnyo this time around ekitabangawo naye kyavudde ku surgery eno era twogera kati omukono gw'omwana guwanika gubaye teguwanika naye kati guli bwe guti era basinga agenda kubeera bw'ati paka lwanaakala asobole okuddamu agatte ekitegeeza mujja kola nga Miracle this time kwali akono kadde katambula bwe kati nga kali bwe kati we twogera asobola okukola bw'ati n'awanika kati asigaza kano kitegeeza ajja kubeera nga bw'ati nga katambula keweesemu bwe kati oba nga wookala bwe kalye so ke kajja okusembayo asobole okuba nga atira but I thank you all of you guys. Thank you so much. Mwena batwegaseeko kubanga tukola ensonga zino. Thank you Beef Organic Access Building. Thank you Brands Shoppers Gigi. Company yazokuguza engoye z'abaana ez'omutindo. Mukolere abaana bammwe nga mubashoppingira ebintu ebirungi. Christmas mwana mwambaze. Nze waswe Manuel. Babuzeeko bannayuganda mikwano gyo. Osibotya mami, osibotya mikwano gyange abandaba. Miracle owulira otya? Kulikayo mu theatre. Tuddeyo. Bakulongoosezaawo.
bannongoosezza wano baasaze bateeka wano. Gambe bannayuganda ojja kuba bulungi. Bannayuganda nja kuba bulungi.